And start banking with a peace of mind. Bank, save, and transact in Ugandan shillings or US dollars with Cairo Bank's Salam account. Visit any of our branches to get started or call our toll-free line at 0800 211 025. Cairo Bank, growing with you. Cairo Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Account today and start banking with a peace of mind. Bank, save, and transact in Ugandan shillings or US dollars with Cairo Bank's Salam account. Visit any of our branches to get started or call our toll-free line at 0800 211 025. Cairo Bank, growing with you. Cairo Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Kankwanjulire Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja ebayita okwewandiisa okusoma obusawo n'okuzaalisa kiyite Nursing and Midwifery kudalya certificate ne diploma ku miwendo emitono ddala ate nga abasomesa balina obumanyirivu. Tulina first class skills lab, swimming pool, omwana waawumuulira ng'amaze okulya book saako n'ebyemizannyo omwana obutabeera ddofe. Jangu ewandiise mu July, August, September intake. Ate courses endala kudalya masters ne degree nga law, education, business studies, mass com, IT ne mature age entry. Namwe mujje okumanya ebisingawo kuba ku nnamba ezo wansi. Tambuza poster, tambuza video etuuka ku muzadde. My name is Fabian Kasi. I'm the Managing Director of Centenary Bank. On behalf of Centenary Bank, we want to congratulate our Muslim brothers and sisters for having reached the Ramadan season. We want to wish them all the best. For us at Centenary Bank, we are always very happy to be celebrating the unity we have with the Muslim community. We are always happy to be celebrating the oneness, to be celebrating the faith of the Muslim community, especially at this time as they fast. We wish them all the best, and we pray that all goes well and you get all that you want from Allah in this season of Ramadan. Ramadan Kareem. Great, yeah, me test, gotta hack it. I spread bread for na money, gotta pack it. Cause vibe really work, it's part of life. Blue band, Vangeli natural cocoa. 5 vitamins and we grow, no overwhelming. Spread on snacks, blue band choco for your growth. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Market, come on in my pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netagayo karoni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Bored of watching the same stuff on TV? Say no more! AfroMobile is now on smart TVs, bringing you the hottest Ugandan and African content, bigger, better, and right on your screen. Live TV? Check. Classic Ugandan series? Absolutely. The latest music shows and rewindable live events? You got it. No interruptions, no limits, just non-stop entertainment all in one application. Now streaming on Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, and more. AfroMobile is your ultimate home entertainment sidekick. Getting started is a breeze. Just head to the App Store on your smart TV, search AfroMobile, download, and start watching. AfroMobile, authentic African stories.
Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agenti waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 308 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Grapes Valley Junior School essomero lyatandikibwa ku musingi gwa Busiraamu naye n'ab'enzikiriza endala baanirizibwa ly'ekisulo n'abava ewaka. Tusomesa abaana kalikiramu zombi okuva ku daycare mpaka ku lower primary. Tulina environment ennungi, klaasi zaffe za mulembe ddala nga zirimu buli kimu omwana kye yandiyagadde. Tulina computer lab eziyamba abaana baffe okutambula n'omulembe. Abasomesa baffe batendeke nga n'ebisulo byaffe biyonja okuzaama. Ekifo ky'abaana we bazannyira kigazi ddala ate nga ne swimming pool weeri. Okwo kw'oteeka ekisaawe gaggadde ne school vans ezisomba abaana okubajja ewaka okubatwala ku ssomero n'okubajja ku ssomero ne babazza ewaka. Bamasheeya abayigiriza abaana weebali kw'ossa n'omuzikiti we basaalira. Ssente zeezo ezijja mu nsawo y'omuzadde. Kale omuzadde leeta omwana wo ku Grapes Valley Junior School tojja kwejjusa. Tusangibwa Lubowa, Entebbe Road, emabega wa Fresh Cut Naziba Village. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 744 nooti 7 nooti 2 oba nooti 772 84 53 95 yaffe banno Grapes Valley Junior School. Olina obuchafu obukuzimbyeko akayumba kankwanjulira aba Zuri Smart Services. Bano balina okugu mu kulongoosa ebintu n'ebifo eby'enjawulo ne bidda ku mutindo awatali kuleka buchafu bwonna. Gamba ng'okukuuta zipeeva, okukuuta amategula, okufuuyira, okulongoosa entebe za sofa, okulongoosa ebizimbe by'akamalirizibwa okuzimbibwa, okusiimula endabirwamu z'ebizimbe ebinene ssaako n'ebirala bingi. Zuri Smart Services basangibwa Kira ku luguudo lwa Mamerito mu maaso g'omuzikiti gwa Kito. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Zuri Smart Services, your cleaning partner. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Eno ye Salam TV. Muddakiika entono zibampadde bansabye tubeere nga twogera ku bulungi bw'okusoma Qur'an. Okusinziira nti tuli omwezi ogwa Ramadan. Agamu ku mannya aga Ramadan baguyita shahrul Qur'an. Lwansonga nti Qur'an mwe yakola ki? Mwe yakkira. Qur'an tetuyinza kugyogerako ne tugimalayo. Kubanga nnene nnyo constitution yaffe abasiraamu. Bw'omuntu yenna oba yaga kubeera successful mu bulamu, kwata Qur'an ogiteeke mu bulamu bwo. Lwaki Allah tugamba qala Allah tabaraka wa ta'ala walaqad sarrafna linnasi fi hadha alquran min kulli mathal. Allah yagamba nti walaqad sarrafna linnas, twabeera nga tunnyonnyola. Sarrafna bimaana bayyana linnas. Allah yabeera nga nnyonnyola omuntu fi hadha alquran, mu kitabo ekiyitibwa ki? Qur'an. Isa kumpeza ku Qur'ani awo mpeza ku Qur'ani emu njoge ku Qur'ani nga njibalaga mugitegeere bulungi. Allah gamba nti walaqad sarrafna linnas, Allah yannyonnyola eri omuntu fi hadha alquran
ne Qur'ani eno gyolaba Qur'ani eno giraba Allah ganti min kulli mathalin ku buli kintu kyonna kyoyagala mu nsi muno omuntu yenna man arada al-ghina omuntu yenna ayagala obugagga eddagala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakuwa yagamba fa alayhi bil Qur'an yagamba biranga yokwata kuki ku Qur'an wa man arada as-sa'ada omuntu yenna ayagala emirembe okwesiima ku nsi kuno fi dunya wal akhirah fa alayhi bil Qur'an wa man arada ar-rizq omuntu yenna ayagala rizq fa alayhi bil Qur'an ekyokuddamu kiri kitya kiri kimu kubanga oddeeriki Qur'an kati Allah agamba nti walaqad sarrafna linnas Allah yabeera nga nnyonnyola eri abantu fi hadha al-Qur'an mu kitabo ekiyitibwa Qur'an min kulli mathalin ku buli kyakulabirako kyonna Allah agamba nti fa aba aktharu nnasi illa kufura ekikwasa ennaku nti bwakeera ku makyanga abasinga obungi mu bantu nga bajeemye nga bali mu abo bakafalira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'anu kalamullah njagala mukimanye bulungi nti Qur'ani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ila Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Luqman nti walau annama fil ard min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atin abhurin ma nafidat kalimatullah Allah yagamba nti singa afuula ensi eno n'akwata emiti gyonna egiri mu nsi Allah n'azifuulamu penso oba ekkalamu wal bahru yamudduhu Allah n'akwata ennyanja the ocean zonna rivers lakes zonna n'ozikuŋŋaanya ng'amazzi ago ge gagenda okukola nga inki gawandiika ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti ma nafidat kalimatullah byonna biggwawo emiti gyonna giggwawo giwandiika ne giggwera ne giggwawo ennyanja ne zikalira ng'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebikoze eki tebiweddeeyo kati Qur'an eno it's a selection byebino ebigambo Allah byalondamu n'atusiimira okubanga abikola ki ng'abitussiza eri Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogera ku Qur'an yagamba nti dhalika alkitabu la rayba fihi yagamba nti kino ekitabo Qur'an la rayba fihi tekirimu kubuusabuusibwa anaatugamba ebyo Allah agamba waman asdaqu min Allahi qiila anasinga Allah subhanahu wa ta'ala okwogera amazima waman asdaqu min Allahi haditha anasinga Allah subhanahu wa ta'ala okunyumya emboozi nga nnungi kati ayogera ebyo atugambe nti dhalika alkitabu la rayba fihi bane ekyo ekitabo Qur'ani kyemulaba la rayba fihi tekirimu kubuusabuusa nagamba nti hudan lilmuttaqin wabula kiruŋŋamya eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala abasajja aba Quraish ku mulembe gwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bali bagamba nti Qur'ani bigambo bya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ambu yabiya Allah n'abanukula n'abagamba nti am yaquluna iftara aba bali bagamba nti Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabiya buyiye ngabo ebatulanga wansi ne bawandiika ennyimba ne barapinga ne bakola shi'iri ez'enjawulo nga baziwandiika kati bagamba nti am yaquluna iftara bagamba Muhammad akoze eki abiyiza buyiya Allah n'abagamba nti qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum in kuntum sadiqin yagamba Muhammad nti qul fa'tu bagambe bakuleetereyo bi'ashri suwarin balete sura 10 ezifaanana ng'eziri mu Qur'ani muftarayatin wad'u man istata'tum babenenga bakonkona bakonsultinge ku buli yenna professor badoktor bonna bababuuze batule wansi bafumbe obwongo balete sura 10 ezifaanana nga Qur'ani
Musule ndala Allah yabasaba aya etya balete sura emu aya emu baserabidde efaanana ngaki nga Qur'an. Era mwana tutekyabalobera batula wansi ne baleeta sura yaabwe nga bagamba nti alfil malfil wama adraka malfil nga bagezako tambulira mu layini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu sura ezimu bajja tugamba nti nga bagamba nti alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a. Kati bo batula wansi ne bagamba mbu alfil mubalayidde nki enjovu. Wama adraka malfil kiki kigenda okukola ki okumanyisa enki enjovu. Naye nga bali awo bayiyayiya nga tebikola ki nga tebijja. Allah n'agamba nti fa illam yastajibu lakum Muhammadu banaba tebakwanukudde ne bakuleetera essula ezo zetubasabye 10 ezifaanana nga Qur'an fa'lamu beera ng'okimanya nti annama unzila bi'ilmi llah baneno Qur'ani yassibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala na kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa alla ilaha illa Allah nga tewali kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekikwasiwo ennaku kikino Allah subhanahu wa ta'ala yagamba alladhina atainahumul kitab bannaye abo abaweebwa ekitabo yatlunahu haqqa tilawatihi ne babeera nga bakisoma haqqa tilawatihi mu butuufu bw'okubeera nga bakola ki nga bakisoma. Allah yagamba nti ulaika yu'minuna bi banattu abo bokka be bakikkiriza abaliwa yatlunahu haqqa tilawatihi abasoma mu butuufu bw'okukola ki bw'okukisoma. Nze wano we neebuuliza abantu abamu abatamanyi soma Qur'ani basoma biki nga basaala? Basoma biki nga basaala? Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bobeera osaala tusome ekyo ekikwanguyidde ng'osaala. Abamu tutudde wano omanye sura 3 mu Qur'an wallahi nga webagikuwa Qur'ani ozibikkule tozimanyi we ziri. Ngomanyi mu qul huwa Allahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas nga nawe ogenda yimya yawmal qiyama osabe Allah ejjana. Abamu ku ffe tugamba nti bazadde baffe baatulagajjalira. Allah gamba nti ya'lamuna zahiran min alhayati dunya nga mukozesa amagezi mangi nnyo ku bintu ebyensi n'omanya nkoze ntya okuva mu bwavu nkoze ntya okuzimbayo akayumba ng'okozesa obwongo bungi. Ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. We bituuka ku Qur'ani bazadde baffe bakola ki? Batulagajjalira. Tuyina amasimu gano osobola okusomera ku simu essaawa yonna gy'oyagadde n'ogamba nti nze ngenda kusomanga ku ssaawa 2 ez'ekiro ng'omaliriza emirimu gyo bulungi n'ebirala ne bitambula bulungi. Naye ebisigadde tubiwa obudde bwe tutuuka ku Qur'an ne tugamba nti tetumanyi kukola ki? Kusoma. Wallahi okwasa ennaku okubanga tosobola kukola ki? Tomanyi basoma Qur'an. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti abakkiriza Qur'ani be bo bokka abagisoma mu butuufu bwaki bw'okubeera nga bagisoma. Allahu akbar walillahi alhamd. Kankugambeyo kano keewuunyisa naye ng'ate katuufu. Obadde okimanyi buli kintu kyonna ekirina attachment ku Qur'an Allah yakifuula kyanjawulo n'akifaddala ku bisigadde. Kanku ekyokulabirako ekisooka tuyina shuhurul islam emyezi gyaki gy'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. Yagamba nti emyezi egimanyiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala giri 10 12. N'agamba nti minha 4 hurum. Mu myezi egyo 12 Allah yafulamu emyezi 4 ng'emyezi egyo gyamiki gyamizizo. Ekyewuunyisa mu Qur'ani temuli mwezi Allah gwe yamentioninga direct okujjako omwezi gumu. Ng'era ensonga lwaki Allah yagumentioninga mu Qur'ani
lwansonga nti Allah mwe yasizaamu ki Qur'an n'atugamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran nagumentioninga nti omwezi gwa Ramadan gwego gwakirwamu ki Qur'an. Ekintu ekyokubiri tuyina bamalaikatu rrahman bamalayika bangi Allah yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la ya'suna Allah ma amarahum tebajemera Allah subhanahu wa ta'ala kubyabalagidde wa yaf'aluna ma yu'marun era bakola ebyo Allah byabakoze eki byababalagidde okubanga akola. Ne kamanda waabwe Jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yamufaddala namusukkulumya ku malayika zonna lwansonga etya aina connection kuki ku Qur'an. Allah namufulanga waki wanjawulo. Allah gama wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim mazima ddala wekitiibwa Allah lahuwa al-azizur rahim yowe ekitiibwa ateera omusaasizi. Naga nti wa innahu latanzilu min rabbil alamin bane Qur'ani yassiba okuva eri Allah omulezi w'ebitonde byonna n'atubuulya ne hadisa nagamba nti nazala bihi ruhu al-amin. Allah yamwogerako mu Qur'an emirundi mingi ng'ate ategeeza ye Jibuliru lw'ensonga nti yabeera ng'akola ki ng'assa Qur'an. Naga nti nazala bihi ruhu al-amin eyassa Qur'an ey'ekitiibwa yali Jibuliru alayhi salam. Ekintu ekirala ekyokulabirako ekirala tuyina bannabbi ab'enjawulo bannabbi bangi ab'ebitiibwa naye tuyinamu nabbi waabwe abakulira bonna khayrul khalq ekitonde ekisinga okubanga kyekitonde ekisinga okubanga kirungi mu nsi yonna. Allah gwe yasonyiwa amazambi ge ma taqaddama ge yakulembeza ne gatannabakola Allah subhanahu wa ta'ala nga yagamusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala namufulanga wanjawulo nnyo ku bannabbi abalala agenda kujja yawma al-qiyama nga awuliriza abantu naye ekimu ku byamufula okubanga wabbeeyi bwatyo Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin. Allah jissa ku mutima gwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nagimusomesa olusomesa okubanga tagenda kubanga ajeerabira abeere nga atiisa nayo abantu. Ekintu ekiri ekisembayo buli kintu ekina attachment ku Qur'ani nti Allah akisitula. Tuli mu nnaku 10 ezisembayo fihi laylatul qadri tuyinamu olunaku olwa laylatul qadri. Olunaku lwa laylatul qadri Allah yalusitula n'alufuula lwa nkizo nnyo okusinga ku biro byonna ebikola omwaka. Ezimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Allah gamba nti twagissa enki Qur'an fi laylatin mubaraka mu kiro eky'omukisa. Allah subhanahu wa ta'ala yassizaamu Qur'an olw'okuba nti mu kiro ekyo ekya laylatul qadri Allah n'akifuulanga kyanjawulo nnyo mu biro byonna ebisigadde n'agiwa essuula nnamba mu Qur'an. Nagamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadri. Allah yassa Qur'an mu kiro ekya laylatul qadri n'abuuza nti wama adraka ma laylatul qadri bane ekiki ekigenda okukumanyisa laylatul qadri. Nagamba nti laylatul qadri ekiyitibwa laylatul qadri khayrun min alfi shahrun kyabbeeyi nnyo ekiro kimu kirungi nnyo okusinga ebiro emyezi 10. Allahu akbar walillahi alhamd. Kati Qur'ani mu mbeera yonna bw'oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akusitule akufuule wankizo beera ng'ofuuka omu ku bantu ba Qur'an. Ezimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga assa Qur'an ensonga nnyingi nnyo nina kubawako entonotono ze nnaaba nsobodde biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga assa Qur'an. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an hudan linnas kubeera nga Allah alungamya abantu
bw'osoma Qur'an oba oliawo Allah asobola okukulungamya. Yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Nabbi omutima gwali gumuluma nga gumuzitoowerera abantu baabo okumpi nga bakolako daawa ayagala basiramuke. Allah namugamba nti laysa alayka hudahum, si buli g'oyagadde nti ogenda kukola ki mulungamya, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yalungamya eyo gwaba akoze ki gwaba ayagadde. Nabiyullahi Nuhu alayhi salam nekyamutuukako mutabani we bwe yamugamba nti linnya eryato wasna'il fulka wa kullama marra, Allah atunyumiza ekyafaayo kya Nabbi Nuhu alayhi salam nga naye era omutima gumulumirira eri omuki omwana we. Namugamba nti qala saawi ila jabalin yasimuni min alma. Yagamba nti nze taata byongamba sibitegeera, ngenda kulinnya ku lusozi olusinga obuwanvu duntaaseeko amazzi. Namugamba nti la asima alyawma illa man rahim, teri kigenda kuwona lunaku olwaleero. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalasa Qur'an yagamba nti dhalika alkitabu la raiba fi, nagamba nti hudan lilmuttaqin. Qur'an erungamya eri abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala wakikuba mu stamp mu surah Ibrahim ng'etandika nagamba nti kitabun anzalnahu ilayk. Bane ekyo ekitabo kye twassa gy'oli gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ensonga litukhrija an-nasa min adh-dhulumat ila an-nur, kubeera nga kijja abantu okubajja mu kizikiza ila an-nur, ekizikiza ekyaki eky'obukafiri, ila an-nur era ekitangala ekyaki eky'obusiraamu. Min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim, kulwa buyinza lwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahdihim ila siratin mustaqim, n'okubeera nga kibalungamya ku kkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagamba Allahu waliyu alladhina amanu, bane owekitiibwa Allah mukwano gw'abo abakkiriza. Yukhrijuhum min adh-dhulumat, Allah byabakolera yukhrijuhum min adh-dhulumat, Allah abajja mu kizikiza ila an-nur, n'abateekera ekiki ekitangaala eky'obusiraamu. N'agamba nti ate mwanattu abakafiri walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, bata aba batakkiriza mukwano gwabwe ye shaytan. Yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, abajja mu kitangaala n'abatwala eri ekizikiza. N'agamba nti ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, afaanagana bwe batyo bagenda kubeera mu muliro ebbanga lyabwe lyonna ery'obulamu erinasigalayo. Ensonga ey'okubiri, ezimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an shifaa'un linnas, nga ddagala eri abantu. Abantu abamu tetumanyi nti Qur'an ddagala, fihi shifaa'un, mulimu eddagala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un linnas wa rahmatun lilmu'minin. Eyo aya atuwa ebintu bibiri. Yagamba nti Allah yassa Qur'an nga mulimu eddagala, fihi shifa. Mu Qur'an omuntu asoma Qur'an waliwo endwadde z'ogenda okukola ki okuwona, endwadde ez'okuwankawanka kw'omutima Allah subhanahu wa ta'ala azikujjamu nga Allah wakikuba mu stamp. Nagamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Nagamba nti ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Yena agala okuwona obulwadde bw'omutima nti nze bamenye omutima, soma Qur'an. Allah agenda kuwonya obulwadde bwaki bw'omutima. Owankawanka byolina tebikumala, soma Qur'an. Endwadde ez'omubiri ze tulaba ne zitakola ki, endwadde za shayatini, fe tumanyi Qur'ani ejjanjaba shayatini zokka. Qur'ani especially ejjanjaba nnyo omuki omutima ng'owankawanka. Omuntu asoma Qur'ani tawankawanka, yabeerawo ng'omutima gwe mukufu, omulaba nga tayina, nga mu ekifaananyi mw'omulabira nti takola ki tayina, naye nga ye omutima gwe muki mugagga. Ala bi dhikrillahi
tatma'innu alqulub. Kasosoma Qur'an Allah abeera nga akola ki atebenkeza omutima gwo. Ensonga endala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atusiza Qur'an. Tugambye ensonga nnyingi n'ezimu ku nsonga ezo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atusiza Qur'an. Tugambye esooka hudan linnas, kubeera nga alungamya abantu. Ensonga ey'okubiri shifaa'un linnas, Qur'an kubanga ewonya abantu ku ndwadde ez'enjawulo. Ensonga endala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atusiza Qur'an, kubeera nga tufuna emikisa. Omuntu asoma Qur'an, mu kusoma Qur'an fihi baraka, mulimu emikisa nga Allah bw'akikuba mu stamp mu Qur'an n'agamba nti liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Omuntu yenna anoonya emikisa beera nga osoma ki Qur'an. Fa'alayhi bil Qur'an, beera nga weekwata ku Qur'an. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akuwa emikisa. Ezimu ku nsonga. My name is Fabian Kasi. I'm the Managing Director of Centenary Bank. On behalf of Centenary Bank, we want to congratulate our Muslim brothers and sisters for having reached the Ramadan season. We want to wish them all the best. For us at Centenary Bank, we are always very happy to be celebrating the unity we have with the Muslim community. We are always happy to be celebrating the oneness, to be celebrating the faith of the Muslim community, especially at this time as they fast. We wish them all the best, and we pray that all goes well and you get all that you want from Allah in this season of Ramadan. Ramadan Kareem. Since the last day of last season, we are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on DStv Cutback for only 110,000 shillings per month. Omuzadde fula omwana wo w'enkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha Schools. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwo ate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School butereevu yeesogga Faiha High School liviira ddala ku senior 1 okutuuka ku senior 6 nga lino nno lisambisa amagulu asatu anti basomesa amasomo ag'oluzungu giyite secular education, abasomesa abakugu mu curriculum empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini. Kyokka nga ne kompyuta kyatteeka omwana okugimusomesa. Bateeka empisa mu baana, babayigiriza okwekuuma awamu n'okwogera mu bantu. Kumanya ebisingawo kuba ku 0782961943 oba 0780967954 wamu ne 0702961943. Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave. Kama ne mu pocket tambula buli street issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netagayo kaloni, niga mu kafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable!
ng'oyagala okukola emikolo gya hijja ne umura gituukirire bulungi. Anwar Travel Agency wagiwulirako, wali otambuddeko nabo, bakuleetedde enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya hijja ne umura. Bajja kutambuza bulungi, bakusuze bulungi, n'emikolo ogikole bulungi ddala. Anwar Travel Agency bakulabirira ekisusse n'okusomesa abagenyi ba Allah ebikwata ku hijja ne umura. Batuukirire kati weetegekera olugendo lwa hijja ne umura ng'obudde bukyali. Bakuleetedde olugendo lwa hijja 2025 mu Golden Package ku $650 zokka, kw'ossa ne Platinum Package ng'osasula $9 zokka. Tambula naffe okole hijja ennungi. Okumanya ebisingawo tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Kimathi Avenue UAP Building omwaliiro ogwokusatu, oba otukubire ku ssimu 0702 029 143. Anwar Travel Agency, Hijja and Umrah Services, a journey of a lifetime. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Kama nemo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Join Centenary Bank Superwoman and get a business loan within 3 days to soar you to new heights of financial freedom. With Centenary Bank Superwoman Savings Account, you can enjoy discounted loan rates, loans of up to 7 million Ugandan shillings without insecurity, loan payment periods of up to 24 months, networking opportunities and free legal services, access to financial education and so much more. Unlock the Superwoman within you. For more information, call our toll-free lines or visit any of our branches countrywide. Centenary Bank. Elevate your breakfast with Prestige Margarine. Select from our classic original recipe, other indulgent, enhanced with vanilla, crafted with cholesterol-free oils, enriched with essential vitamins A, D, and E, ideal for spreading, baking, and all pastries, making every bite extraordinary. Find it in all supermarkets and shops nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikubo, Kampala. Prestige Margarine, sprayed it, taste it, love it. The same great cube that makes your beans tasty, now in a new pack. Get the Royco Cube Co-String at a Duka or supermarket near you. Just pull, tear and crumble for the tastiest beans. Royco Cube Co-String. Ndala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga tussiza Qur'an egenda kubeera ng'ewolereza abantu
yauma alqiyama olunaku lugenda okubanga luzibu nnyo yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa bani. Allahu subhanahu wa ta'ala olunaku maama wala yasalu hamimun hamima, omwagalwa wotagenda kubuuza ku mwagala munno, omwama wotagenda buuza ku mutabani wo, omutabani watagenda kubuuliza ku maama, omutabani watagenda kubuuliza ku taata. Olunaku Qur'ani egenda kweyimirira nga yero yawa agenda okukola ki, okubeera nga akola ki, nga akweyimirira nga bwe kyajja mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ebintu bibiri, yagamba nti as-siyamu wal Qur'an, ebintu bibiri okusiiba n'okusoma Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, bigenda kubeera nga yerooya w'abaddu ku yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam, okusiiba kujja gamba yawm al-qiyamah ayyi ya rabb, owange mukama wange, mana'ahu lit-ta'ami wash-shahawati bin-nahar, kugambe nti omuddu ono ya Allah nzi namuziiza okubanga ali ebyokulya, sigamba nti nga tabiina, ebyokulya byalingawo mu fridge wallahi n'atakwatako, wash-shahawati n'ebyobwagazi byabwe n'agamba nti olwaleero tusooke tumaleko Ramadan oba emisana fi nahari Ramadan nabeera nga agendayo obudde obwekiro. Kati ne Qur'ani egenda kujja yawma al-qiyama egambe nti ya Allah mana'tuhu lin-nawm bil-layl, nabeera nga muziiza obudde obwekiro, ng'obudde obwekiro abeera asala Qur'an, n'azuukuka n'asalayo laakemu, n'asala ejjuzu emu, n'asala ejjuzu bbiri, ejjuzu ttaano, Qur'ani ejjuzu 10, nga yaggamba nti nze buli luvannyuma lwa bunaku 10 mmalako Qur'an, oluvannyuma lwa mwezi mmalako Qur'an, oluvannyuma lw'ennaku 3 mmalako Qur'an. Waliwo sahaba ow'ekitiibwa Khalid bin Walid bwe yatuuka ekiseera nga anaatera okufa, yakwata Qur'an eno n'agiteeka mu kifuba, n'agiteeka wano n'atandika okukaaba amaziga, n'agamba wallahi nkusaba onsonyiwe, tewali kyandabankanya kubeera nga nkusoma okujjako illa al-jihad. Ye ebiseera ebisinga yabeeranga mu ntalo, aba yakava mu lutalo n'addayo mu lutalo, aba yakava mu lutalo n'addayo mu lutalo. Kati ekibuuzo kigamba gwe kiki ekikulemesezza okusoma Qur'an? Kiki ekikulemesezza okusoma Qur'an? Singa bakuwa omuzindaalo ne bakubuuza nti mu Qur'ani olinamu ejjuzu mmeka, kale essuula mmeka, otugambe nti namu essuula 3, osobola tuwa ensonga nti nze sisomye Qur'an olw'ensonga eno n'eno, waliwo alina ensonga nga edidisenebo ng'esobola okuliikikwa oba oginnyonnyodde omuntu. Okusaba kwange kugenda eri abazadde abatuzaala, tuweerere abaana okusoma Qur'an, kubanga bw'oweerera abaana okusoma Qur'an ebimu ku birungi bye tufuna ng'omuntu asomye Qur'an. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti iqra'u al-Qur'an, bane tubeere nga tusoma Qur'an, fa innahu, kubanga mu kusoma Qur'an shafi'an li ashabihi, egenda kubeera ng'esoma abo bokka bannyiniyo yawma al-qiyama. Nagamba nti man qara'a harfan min al-Qur'an min kitabillah falahu hasan, singa osoma ennyukuta emu mu Qur'an ne bagamba nti sigamba nti alif lam mim harf, nagamba nti walakin alifun harfun, bw'ogamba alif ebeera mpeereza emu ofuna empeera 10, wallamun harf wa mimun harf, buli nnyukuta gy'osoma mu Qur'an ofuna empeera 10. Allahu subhanahu wa ta'ala gy'agenda okubeera ng'akola ki, ng'akusonyiwa, ng'akusasulamu. Ate tuli mwezi ogwa Qur'an, ng'okola katono nnyo nga Allahu subhanahu wa ta'ala abeera ng'akubisizaamu ekisinga okubeera nga kinene. Bazadde baffe abalungi abatuwuliriza, eno hadithi yammwe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti singa omuzadde asomesa omwana we Qur'an, oba man qara'a al-Qur'an, singa omuntu asoma Qur'an wa ta'allamahu, n'abeera ng'agiyigiriza abantu abalala,
nga nabbi we yagamba nti khairukum abasinga obulungi mummwe man taallama alquran yoyo asoma quran afaayo nayiga quran wa allamahu n'atakoma ye kugiyiga wabula n'agiyigiriza n'abaki n'abalala akola ekyo yaba abasinga obulungi mummwe yagamba nti wa amila bihi n'abeera ng'ogikolerako bwe twalisomanga quran seeka yatugamba nti bino ebintu bisatu abasoma quran babifeesinga n'agamba nti abantu abamu bakaaba nti okukwata quran kizibu ng'ate kituufu kizibu kuba ffe twasomako n'abaana abamu n'asoma emyaka 10 ng'alina ejjuzu 7 nga n'omuraja atagulina naye ng'asomedde ebbanga ki ddene ne bagamba oba abasomesa be babi ne bamukyusaako mu tahfiizu ez'enjawulo ne bamutwalako ebugembe ne bamugjayo ne bamutwalako ku Abdurrahman ibn Auf ne bamugjayo ne bamutwalako ku Ubay ibn Ka'b ne bamugjayo naye nga bw'atyo naturally Allah bw'atyo yakola ki bwe yamukola. Ife abazadde tumanyi nti okutwala omwana osoma Qur'ani tutwala abaana bamputtu abatulemeredde katukitwale tusome ki tisome Qur'an kati gwe kiki oba omusuubiramu already nawe akulemeredde omuwadde bano bakole ki bamusomese mbw agenda kkakkanya omuki omutima ekitali kibi naye si nkola nnyungi okutwala abaana abaki ababalemeredde nti beba bagenda osoma Qur'an. Lwaki? Kubanga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti albasa yawma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwambaza omuzadde w'omwana oyo yawma alqiyama tajan min nuri dawuhu mithlu dawi shams n'agamba nga agenda kuleeta maama w'omwana oyo ne taata w'omwana abaleete yawma alqiyama abasimbaawo Allah abambaze ettaawo nga olaba ku university we batikkira abaana ne bamuwa ettaawo ne bamuwa n'akakofiira. Kati yawma alqiyama omuzadde ayasomesa omwana we Qur'an Allah agenda kukuyimiriza wali mu maaso bakwambaze ettaawo nga lyakaayakana nga lisinga omusana. Endala feva Allah gyagenda okukolera omuntu ayakwata Qur'an eyo feva ebadde y'abazadde be automatically Allah bagenda batwala mu jjana. Kati ono omuntu agenda okukwata Qur'an Allah agenda muwa omukisa yawma alqiyama awolereza abantu 10. Kati teberezaamu ewammwe muluwawo family y'abantu 6 family nambe bateyingidde ejjana kuba simanyi we bayinza kumpa muzindaalo impolereza abantu nensookera kube abeebweru nga sinasookera kubaki kuba mu nnyumba wenasookera kubaki kuba mu nnyumba. Ne Nabi Muhammad Allah yali amusindika yamugamba nti beera ng'osookera ku bantu baki ba mu nnyumba era be yasookerako. Nzindaba feve eyidde eriki eriffe okubanga tubanga tusomesa abaana baffe Qur'an. Namaliza ebigambo byange tugenda sembyayo hadithi 2 zokka. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam we yali afa ng'ali ku kitanda amaziga gamuyitangamu n'agamba nti bantu bange nze ngenda mundabo bulwadde bumbala embirizi ngenda n'agamba nti inni taariku fiikum thaqalain nze ngenda naye mbalekedde ebizito bimeka 2 n'agamba fa in tamassaktum bihi singa munaabeera nga mubyekutteko falan tadurruhu abada temugenda kubeera nga mukola ki nga mubula lubeerera. N'agamba ekisooka al-Qur'an ekisookera ddala Qur'an omuntu yenna yagala obulungi mu nsi muno fa alayhi bil Qur'an nkulamira kubanga weekola ki weekwate ku Qur'an. Omuntu ayagala okutendereza Allah mu butuufu bw'okutendereza nkulamira Qur'an. Omuntu ayagala okusoma busitoro obunyuma soma Qur'an. Omuntu ayagala grammar nyuma olulimi oluwarabu olulungi soma ki soma Qur'an. N'agamba nti al-Qur'an wa sunnati nze mbalekedde ebintu 2 nze Muhammad ngenzi abagenda okujja tebagenda kundabako naye muneekwata ku bintu 2 temugenda kubula era abantu mubalabi bangi baawukanye lwansonga baava ku Qur'an naye osigala ku Qur'an ogenda sigala ku siratan mustaqima. Hadithi esembayo nga mmaliriza hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba sallallahu alayhi wasallama yagamba nti inna lillahi ahlina minan nas bane weshtiwa Allah subhanahu wa ta'ala aina abantu be mu bantu twale ekyokulabirako
nga president wa Uganda agambye nti nze nina abantu bange mubaki mu bantu kyosooka okulowooza mu birowoozo byo nti maama abo nga bakoze eki nga beesiimye omanye okubanga oli omunene ng'akuyita muntu we olabira ddala nga wakoze eki nga weesiimye kati nga Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna lillahi mazima ddala Allah ahlina minan nas aina abantu be mubaki mu bantu basahaba kibaba bagamba nti qalu ya rasulallah owango mubaka wa Allah be baliwa manhum ya rasulallah be baliwa abantu ba Allah yagamba nti hum ahlul Qur'an bana abantu ba Allah be abantu bannanyini Qur'an ahlullahi wa khassatu abantu ba Allah be yawulidde nga ba ku kidonnyo okitegeera nga president wayinza okugamba nti ono muntu wange temumwogerako kintu kyonna kati abantu ba Allah bebo abasoma Qur'an bannanyini Qur'an ebiseera ebisinga bagamba ekyokusoma Qur'an fe tulowooza kugikwata waliwo abantu basoma Qur'an wayatamatta fihi ngebakalubiriza ku luki ku lulimi nga bembagambye abo ngaasoma Qur'an ebbanga nga ki nga ddene abo Nabi Muhammad yagamba nti balina empeera mmeka 2 togwamu manyi nti nze mbisoma naye tebikola ki tebijja Allah agenda kuwa empeera ey'okusoma Qur'an ate era akuwe empeera ey'okutawaanya gofuna emirundi emeka 2 nole bigambo ebyo saba Allah subhanahu wa ta'ala يجعلون الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه نتمنى لكم الخير وفي كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eno, yes, Salam TV.